Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nadobozize Ibrahim Mukasa era nga nkugamba nti wano wetuli olwaleero tuli mu Uganda wakati tuli Kampala. Ekifo kiri anonymous. Tetujja kubanga tukidisclosinga naye nga ndibasanya okutegeeza nti with me I'm joined by Isma All Access at the drug. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ibra. Embereri we mu ggwanga Uganda kwe kubeera nti omwami ono Isma gye buvuddeko yakola video eyafuuse problem across the whole world buli awawulirwa olulimi Oluganda everywhere era nga muno mwe yasinzidde n'akowoola abantu institutions amadiini n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo mu mbeera eriwo ey'okudduukirira omulanga gwa president gwe yagamba nti abantu baveeyo bayambe abatalina ate nga indeed embeera gye tulimu yakanaayo kyani. Omwami ono Isma All Access at yavaayo na breaking down names of people, names of institutions among others. Ekyaleese positive response, ekyaleese nox komuguwa nga kwotadde n'okwennyamira. Tusazeewo tuwayeemuko naye tugenda kutunuulira covid ne covid, tugenda kutunuulira effect ya covid 2019 across the whole world, tugenda kutunuulira effect ya covid/politics, covid/education, covid/music, covid/ n'ebigwa mu kkowe eryo. Isma soko buze kubatulaba Nje baliko banyaba ne baseba abanda babampita Ismail All Access King Kong worldwide ku all social media platforms woberondabira wonna across the world. Mbebazaako nnyo mwena abagenda okunda bandi musanyufu nnyo kuba kuwola okusoya Ibrahim Mukasa era nga nawe mukimanyi nti kya kitiibwa bw'otaba na Ibrobe nani. Embeera gye tuyitamu enyigiriza naye ate tuyamba buli tubeera mu pain tufuna okulowooza obujja ne tufuna solutions. Obulamu bugamba kyo kutwaliza wamu. Obulamu bubadde si bubi wadde nga karantini nina 2 nali nzirayo Sweden ate ebisawe ne babisiba naye good enough eri gye basinga okufa wano ndi ku kijja wangi eri gye basinga okufa wano ndi ku kijja so Allah ne bakukoolera wa it's a blessing in this guys naye nga tugenda mu maaso owaye covid akukosezza atya gwenga omuntu gwe besides the whole world, besides the economy, but gwenga gwe ankosezza nnyo because Ibra oba olaba COVID-19 aku breaking down socially, mentally, economically, kitegeera tuli mu modern era si yakubeera mu nju. We move business everywhere, tukola ebintu bingi, research nze najja Uganda for visibility study nine ebifo bingi byengenda mu nsobola okutegeera nzire ebweru nga nina concrete ki research ku byengenda okwogerako biri affected sente zange ziri affected emirimu giri affected so tampisiza bulungi. Okay, Angela tutunulire, how do you cope up with the lockdown? Stay home, stay safe. Yeah, engeri gye kiri nti ndi mu modern world nganze omuntu enkwata naye embeera all the time ndi ku internet so ndwawo otegeera oba ndi lockdown kubanga era siri muntu amovinga mbeera station naye wembeera nga lockdown ogifiringa jako internet awo ogifiringa kuba byonna nze byenkola ebindeetera ssente biva ku internet. Thank you so much. Omulungi atulaba tuline Isma All Access at King Kong the drug. Tutunulire ensonga nyingi nnyo. Njagala tutandike ne issue ya President Museveni yavuddeyo na hitting a bar ku internet, ku social media nti everyone accepted his challenge eyokuba pressure. Tutandikirawo. Yeah, first of all omanyi Ibra kyenjagala okutegeezako mu nsi eno ng'okula oyina otegeera nti politics perception what people perceive. Thank you. Now, mweno yonna daireme eguddewo what is Museveni alina ki to lose and to gain. Ebyo nga politician akola ki abitunuulira. So eyo video gye walabye yakyusiza perception ya Uganda abantu bangi no singa campaign. One, tokyayinza gamba abantu Museveni nti naali weak. Yalagidde ddala nti ali ki at 75 n'aba baddawo ne bagamba nti oba tezaateredde nnyo oba bazongeddemu ne we zandibadde 5
gwe kwata jajjaawo bakojjaawo mu kyalo Masaka w'emyaka 75 mugambe wewe solonde empiso obulyo omugongo we gubwatuka ebinywa mu 7 change the perception abaka naddala ku kitonde kye bayita omukyala bo bategedde n'abantu abatatala ba president regularly so I think it's a new thing yes it is a trend countries zisaba aba president bazo bakole ki bakikole now ekyo wokijjawo yibula neno karantini ne appearing mu 7 just appearing ku TV is assuring the country nti ali ku fight eno eya COVID-19 atali physically ki fit kati gwegenda omusaba akalula epaida koboko kiboko wajofu naye si yakuba bantu bajja kwa banyivu nkubuli so let me ask you ba opposition opponents ba Museveni kino kibalaga ki anti yasose n'abakulipolinga atya yategedde bwokiriza abantu ogaba relief bagenda abantu bagenda powalinga lave yabwe eri Bobi Wine eri Besigye okitegedde deni kalidinali ajje mufuti ajje ani MP bali prominent people Museveni ofiire muki muri ati ba strategies nibaganedda okuba nafuya baganje emmere ya government relief kati gwe no Besigye ino jiwa Museveni kati ate perception kye nagambye kati politics is perception kati antu mbyalo bagamba Museveni ye wamaanyi ne Bobi Wine emmere gye yaguza ajutute wa Museveni ali kati Bobi Wine tumulondera ki wali ogenderedde lwaki Museveni ogambogena kwesimbawo nga you are really a viable candidate agrambolinga ne police ne kuteeka ku kiku motokoko do you know the essence no mu Africa wano mu Uganda people don't vote ideas. What do they vote? They vote owamaanyi ne mu kigo ekiganda tugenda kwasinga okukuba enkalu ode tugendera ku ebyo owamaanyi ibula mutegeere nnyo ne ku kyalo omuvubuka ya controlling ngo oluzi ye wamaki nga yatwala abawala so it is more of asserting who is strong kati Museveni wakwata bu DPC ne bukuba abantu mukyala gamba bannaye tubadde tumanyono ye wamaanyi ne Museveni yamumaze mudda perception. Isma, a quick one about that still about food relief. President Yavayo nalangirira nti gubana kwatanga gabe mmere gumusango gwa Nagomala. What is your take over that? Ati government politics yetayinza kulekerera any situation. Nga wola abantu mba mufiiriddwa ne yabe bufuzi wasituka. Boogera ki? Aba politics nti politics tayinza kwebulizaayo cause ali economic social mu bulamu bwaffe so kati Museveni wadde kundi weeri ba political gundi babazanya ababala politics wote bakowa babalamu kati mweno situation tujjemu ki kati Museveni nkugambye okulipolinga nti koyagala n'ensi mu other side of health yeki yayagala omanya nti abagenda okugaba emmere eno organized process engege tuli overpopulated tetulina address kifo kiba crowded oyinza okujjena mu ngona ngozo ogenda gaba ensawo 10 n'ogaba 10 n'ogenda ekasubi ate n'ogaba 5 so dependence enyumba izo gisangimu abantu ate n'amanya nti abasirikale order ni order siyo maombi naye omuddugavu ojjamu obuwunga butuusa wali obuwa omuntu wakati awo ekikopo kibule ekyobuwunga regular person. I know. Omulungi leo tuline Isma All Access eranga King Kong the drug. Yes. Tulina wano e Kampala Uganda tutunulira ensi nga bwetambula. Isma ono muleta olw'ensonga because of his age. Ndabye ebintu bingi. Musajja myaka 5 n'omusobyo. Yes. Musajja atambudde, musajja ali informed, musajja alina obwongo. Njagala mugenderere nnyo abantu abakulu atenga batambudde atenga bayina obwongo buli lwobeera ne factors ezo ensi enyuma buli lwobeera nga waliwo kwebya ekibulako era olabanga byokole era waliwo ekibulako Isma nga tuvuddeyo njala tutunuulire olunaku lwaleero Uganda tuli mu mbeera ya bongezeyo kulonda kusigalewo bongezeyo kulonda kusigalewo what is your take over that? Basically nkugambye nti ensi erudde olaba pandemic era nkiwayibula woolyawo tojabangayo neki
wadde so Africans naturally tubeera ne gye tuyita ancestral mind we reflect kyola tuziika olumbe tuba sentimental now so okuva mu eno situation yibula yeetaaga reconciliation kwagala n'abantu bategedde okwagalana kiki kikulu ojja genda okudda bagamba nedda politika bannange mutuleke twakava mu bulwadde tukwatagana abantu bagenda baludde okweraba teri movement okitegeera so impact n'embeera ya economic drain gye bagenda obbaamu bagenda kuba tebayagala ne entertainment ne dawa after curfew egenda kukulopinga sirole kubanga omuntu tuli gain eno momentum gyobaddemu ekola ne center abantu ze bafiiriddwa yibula omwaka 2020 resolution zonna zaatufudde twazijeeyo tetukyayina. Do we need an election in 2020 or 2021? Ati kugambye nti mood y'abantu egendera kwasatinga ne banaateka election bagenda londa Museveni kiri kyavuddewo kyakironza Museveni kati abantu perception nkugambye ibula nti banaddi politics cults waliyo omuntu ekabwohe akuba omuggo lwa Museveni n'akutta naye ng'alina t-shirt kyenaalemu kyayuzika okitegeera kyovola mu kulonda ba strategist bakwata president ne bakwata call tune ne bagiteeka ku simu every person alina simu abaali eyewaabwe ishongololo nawulya aro this is Museveni badde nkusaba akaki gwe ne bwogenda tayinza kakuwa ye yayogedde ne president subconscious mind ye okulya nti Museveni gwayogedde naye kimumala kati najja nakolera election data Museveni nti bwobeera yeggwe Kyagulanyi asanyuka Kyagulanyi kewaayo lyeri ku last ballot paper alphabetical order wakati nagattirawo ganaabirimu omwenda agewandiisizza kati ebifaananyi nebifa abantu baga tiikinga wano bana abaga tiikinga wano be bagamba obufu bagamba abawagizi botiikinga wano naatiikinga kafu ogenda obalaga Okay, nga tuvuddeyo njagala tutunuulire what is the reality of story of the story of the issue between abantu thinking nti akawuka kano kali between America and China era waliwo abalowooza kava mu laboratory ya America abamu balowooza kali developed by China gwenga asoma abeere nnyo ku internet ataganjula internet kituufu kiri ki ekituufu kiri nti ibula olaba nga mu Sweden mukama tubeera bakulaga today technology gwe tuyina mu Sweden gwe bakola naggwa ne gwe tukozesaako gwe tukozesaako alinga 2%. Mu Sweden chip zajja dda nga teweetaaga bisumuluzo oba bank card buli wamu okolooti not forgetting the side effects so zinensi nene zayingira dda cyber wars fe ensi za Africa zetutayinaako wadde ki idea nga wuli abantu bali mu kubuuza mbunafe abenakaseke corona atukwatako oba wabe Kampala okitegeera kitegeeza oli wala oli wala kakati mukubeewala bano bayingira dazira balatole kyovola abantu baali bawera ensendala okufuna chemical plants ezo balwanyisa nnyo ziirani oziwulira because wofuna ezo plants otandika okumanufacturing ebintu bingi balina laboratories nyingi kati China ebbanga lyerudde ng'eraba nti egeze economically naye penetrating over America yalina okuyiya strategy ekoze etya omuyita wanga America ali strong militarily ali strong economically ali strong in every department muyite mu virus mukitegeera ogikole era America benyini bagikola ne bakola deal kubanga inotegera abantu aba developing as vaccine wabamu element yes mubamu ayagala okukola history mubamu ayagala okukola sente ebiseera bisinga doctor avumbula vaccine aba ayagala history legacy world books of what records but businessmen baba bagala ki sente ebiseera bisinga bagamba make the history and we make the money mu antidote era wolaba Wuhan kantu katono kati katawuni Beijing Guangzhou China yabadde inufirwa abantu milioni 15 naye yafiiriddwa abantu batono
bagikozesa nga laboratory center area ne bamala ne bakola eddwaliro wiiki 2 byonna batestinga ne bwolaba president waabwe yagenda olaba aba victim yayambala only mask eya RMI ate nga president yalina okuba covered ku pandemic okuva waggulu mpaka wa ne baali sure nti bamaze oddamu kubaza antidote bamaze bwolaba Ebola today China factory zazzeemu era yetukolera ebintu ate yamanya nti ku stock exchange market factory nyingi companies zitwala wa China for cost labor umutono kati bwozi kuba ekigwo ani anaziyamba okusituka China okitegedde yayina economy ennene kati ani anayamba Spain efuddemu abantu emitwalo European Union China kati olaba nti by that China ebetudde ku ntebe ne America nga America obeyagala olutalo mu Syria nga totawana ne kakkana wano musajja gawaye sajja ina antidote chovolaba eddwaliro erina antidote lyalegezaako okugula mu Germany Trump yali wadde billions zonna bali transferring balize mu America kuweza ensi wefulumya antidote bantu babe basoko benefitinga mu gate nakola ki of course the nationals benefit first. Kati wano lwero olutalo lwenkugambye nti waliwo cyber wars waliwo ne zino biological chi warfare. Let's look at across the whole world between China, America, Europe, ne Africa, ne semazinga endala. Who is most likely to be affected by COVID-19 at a greater extent? At a greater extent nze ndaba abantu abasinga balaga nti tujja kuba affected mu Africa kubanga agenda kutuuka mu Africa on a later stage. Era woba olaba ensi za Africa right now zonna bw'obala ensi rate ze baakafiirwa olaba mu Africa nga deaths eri between 23 to 40 mu Africa ate yeete abantu bakyakola ki bakyajja kubanga olina otutegeera kino one thing about COVID-19 osobola omufuna naye ng'osobola omufightinga off okitegeera kyobola bakuwa space ya 5 days balaba oba omufighting off. Era mu UK abantu balwadde bangi bali mu nju bakwano bange bankubira nina corona naye basooka ne bamanya resistance y'omubiri after 5 days baba basobola otegeera nti oba tojja kafightinga ki omubiri gukasobola oba ne immune system eri strong. Kakati awo abantu bakyatambula nga bakayina nga tannategeera n'embeera ejjatterere bagule n'ebisaawa abantu basigale nga bakola ki kajje. Research balaga nti ku climax of October kajja kuba kamaanyi nnyo mu Africa kubanga wootunulamu abazungu Ebola bawa dikuli ku makya nekolerawo teweetaaga kuteekawo ne kakati ffe civic education gwe twetaaga yekka twetaaga emmotoka za ministry nga zikera zisimbye emmotoka nga 5 nga zigenda buli mukubo kitegeera sensitization abebizinda but we can not have the capacity. Kati awo spread wene tutuuka mu Ebola tugenda muwulira omulungi alaba tulina Isma all access era nga yona gyosinzira okubanga olaba nkugamba nti video eno gipozinge kati o subscribing atana baku subscribing gwe yamala just continue watching the video atenga oberenga ofuna notifications sharing commenting pushing a video in as a million times as you can as possible etuke ku muntu asookerwako wanseyo oba asemberayo ddala wansi oba waggulu because it is only this channel where you get credible information, credible people of objective and people abali positive minded oyinza okubajja wano wokka tutunuulira embeera is a blogger, a renowned blogger, certified blogger, respected blogger, president wa blogger. President Yannonda was approved and appointed the president akisobola ekyo tewetaaga kubeera constitution yamuwa mandate naawe asobola ogamba Ebola leero ti oli ambassador eyo prerogative agirina kati Yannonda nankakasa. So tulina Isma all access. Isma njagala by the tugirewo ddala point eyo nalinda aba Eddie Mezaya ne ba bloggers abalanga bagamba wabaliddeko ssente wabbye ssente emitwalo gya dola egikunukiriza mu 35 ejaba blogger abawangalira mu diaspora. Amanyi Ibranga we nakulaga before nti boda zatandika z'abayaayi abazivuga ku biki ku byalo. Today waliwo ya restructuring mulimu safe border nga n'omuwala yennyini edda nga abawala okulinnya border kya kiswaza naye tudde omuyita newo
n'agyetumiza safe ki Border. because somebody came and restructured the system. the system. Obibulako oyinza okukiriziganya nange nti abantu bangi balaba lives ba bloggers naye naawe olina okukkiriza mu mutima nti waliwo level of indecency esukka omuntu neyeeyambula omuntu n'ata sexy tape omuntu n'adda ku mukungu n'avuma nga nange seekoze eki sejjeemu. So at one point tulina okufuna omuntu atulistructuringa kakati abo bonna baludde ku internet because woba okola lives ezo ziri too much on your personal ego. Little they know nti it will become massive. Yeah. I understand Yeah. cry yaabwe abo bonna bakakensa bamezaya kuba baluddeko naye sijja kulimba nti omuntu eyaleeta boda yasooka is his mate si mwennyamivu ku boda company zalabawo naye nga waliwo okubaawo restructuring for the good kubanga wajja kujjayo ba young bloggers naye ibula tojja kubanga omaze emyaka 2 mu mulimu guno wajjayo young blogger akuvumeevuma akuyiseemu amaaso kati we tutafuna restructuring already ba blogger abaliwo be badamejinza ababaddewo kuba abasinga be batendereza lwakuwemula nganyambisewo kano lodge upon yourself Rita Kagwa big on yourself Boss Alive UK big on yourself Kakensa Henry Ndugwa lodge upon yourself MC Richie big on yourself Omukulu Ed Mezaya from Kalangalo lodge upon yourself from Governor S Chocolate Boya internet yes alongside all bloggers trending showbiz lodge upon yourself nabala muli ba Kabinyo Muhammad Segirinya fan page lodge upon yourself nabala wali asende za blogger tewaziria ulira kati nenzija ne concept ngayisima obuzibu bwennina nti byonna ensabije nakola nabikolera mu mutwe ogwo gumu naye nga byonna ibula byali for the good of the industry nze nakulira mu government abakola mu government manyi protocol president takuwa sente nti zizo siwezo ziri nene sente ze nasaba sajja n'ekirowoozo kyo zisaba najja kulaga mirimu gyange gye nkola ate nga ne president yali agirabye nga ndi ku appointment ezo wabula ne mugamba nti abaana abo ba blog abantu banyiive ebweru olwawo balaba president nangamba tukole tutya okitegeera ku buzibu bwe muyitamu nangamba mbawadde $300 $1 mpulira musako yammwe nga musobola okweyamba kuba namugamba omuntu afa namala emyezi egi nga tusonda busonzi kudda waka nagamba kamba wensako gye musobola okujjamu ne mujjamu nga mufunye eki sinagabana wabula ntuga nti Ibula ayagala studio nti ye tukuwadde akakaaga kaffe okitegeera after some time ojja kola ki ojja kaza ne ka interest akatono oba not even not okitegeera naye nga tulina nsako kati bali omukulu Ed Mezaya yeewulira nga mukulu wa kika kya internet yalina otuuka wali mwe mweddira ki naye obuzibu Mezaya bw'atamanya nti ebintu bino inoba ne contact ne influence nze nina influence wanji inze wanji nina influence wempita awantu ne bangana gotogendanga kitegeeza tojja yitawo jiba miggo kati Mezaya nkwagala nnyo naye guma gino emyaka ena gye ngeno omalako nga president nga mbateekateeka oluvannyuma tulondenga gumugumu interim president je baleko taata kale se emyaka emeka nankola ne Museveni yasabe okuva mu 8 baka 9 mu 6 oluvannyuma tukole ki era okuva 9 mu 6 tulonda I know ekisanja kya myaka egi so ogenda kusooka bafuga emyaka ena nesula kubanjagala lwakuba nsaanidde wamma enjawulo nsaanidde so Ed Mezaya ne ttiimu ye ani yasinga okukalubiriza mu mbeera eno I think bablogger bonna babloga batona abakola live nafunayo ku ssente tebanatuka kutegeera mblogging ekikirete ki amaja kati bwawulira nti Isima yafunye agenda mu oblivion nayagala okukola oba video etyalabe nga atuuka okitegeera naye nga si kyekyo era mu maaso eyo tujja kuba tuyigiriza abanajja abato penga ali atya omuwuliza
simuwuliza ku simu naye nga mulaba lwaki temwogera ku simu tuludde omanyi kati tulina different camps nga wenkugambye. Large upon yourself Raymond Solfa aka Peng Peng tulina destiny Ntebe Road Boy tulina difference ya situation ate these lives ekitrending sabo ba blogger ku putting a character where it matters kati character ye tajja kulaga fans be anti atakati agenze wa isi but on other than internet tuli babade penga njagala nnyo ne ku mutima nange mwagala nnyo. Large upon yourself Raymond Solfa Peng Peng the man them there. Okay kakati nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire COVID-19 ono coronavirus affecting atya mmwe ba blogger. Blogger kale ye essanyu lye butamugamba genda wantu wonna n'omulekera ki internet okitegeera nze ndowooza taba affectinze mu kubloginga abongedde neki n'ebyo bloginga kuba bibula bibula omuntu n'omulaba nga yeddamu n'ayita isima video yonna n'omuga waifuna byo bloginga isima muleke so kati wabaddewo a lot of anxiety era aba blogger bangi bafunyemu viewership w'abantu bali waka ate buli muntu ekimutwalirako kati stress ba blogger n'alaba kono n'alaba koli naye ngamba mu outside ba affecting bwanga abantu abalala bonna. Yes ba blogger balina waka mu season eno waliwo ekyogamba abantu bantu bonna balika ba blogger bebaka buli omu akuba wanuke okitegeere yeno moment kuba ibula kati America abantu bazokka ne babeeraka London UAE Uganda ate nga muoli buli wifi akyusa ati buli dakiika n'akolayo live n'awummulamu n'akolayo live because ebyokwogerako bingi right now ne oba byoyogera bye bimu solo ngaazi oli owa myoyo abantu beetaaga hope. Thank you. Njala tutunulire effects za coronavirus / entertainment industry. Eya Uganda more especially. Aba Uganda abayimbi. Bwoba tewetereza nnyo nga toyina na maanyi gagabira motoka producer nga bano babebe kulu nti akuterekereyo engombe ya kabi oli mu lusuubo. One abantu bagenda kujja baluzinze touch. First of all abayimbi bamanya babena babipima mu BPM mu bichi levels bit by minute nti katolaba nyimbe zibaddewo amma tubale tweyagale si bali wae nga ziri ki dawo kati bagenda babaluzinze mu katachi ba abantu bali kuki okitegeera njiye luyimba kirwa beat lwa siro lwa kolaki chokola bonna besibye ku kintu eki bayimba corona kuba bakyazuula bwongo bw'aba fans baabwe after COVID-19 abantu banabeera overwhelmed ti tubadde tulakinga ebbala bayiike oba bajja kujja musole ki nze nkiwa bajja kujja musole lwa economic drain ezibali mu ki so abayimbi ba Uganda obwavu bo tebunna batandika bugenda batandika butandisi bubatandika ddi abadde bakyalinawo kubwettiye kubira kano kubira oli promoter akuweya kwesiga bigenda kukoma omwezi guno ate yo karantini ekyagenda bikoma muguno omwezi ezettiye kyegamba zikomere ddala ne mobile money ne ibula mpayo twakolako fenna byonna binaatera okukola ki buli gwokubiraga enkalidde sigala ku gitayo oba gwazizi sigala ku keyboard oba gwe bafada sigala ku mirere jo kamiliyoni fuwa mufuyire emirere jammwe nze nkugambye omuyimbi nga teyetereza katubanga olina okutunula waliwo omuyimbi wane Uganda waliwo kategoriza abayimbi waliwo omuyimbi nga wa media nga media ye muvuga nga ye bya poster yabivaako n'okuyimba abantu wonna betereza omuyimbi w'eggwanga ndi wano marketingirawo nno kaduuka olwo yani tuwe example abayimbi waliwo abayimbi nga ya masteringa internet baleira kayondo ayimbawo wanje teina naye akimanya ekintu eki mu life weetaaga taaga artist kastofu neyo kateri ja promoting ani artist so otuwadde omuyimbi wa media otuwadde wa internet omulala wachi kani wabelewo omuyimbi local artist gravity kyalo ku kyalo
oyo ali affected kubanga Gravity olaba network kwakubira music yo olaba nti omwaka gwe gugenda kuba busy ennyimba ze ziva mu kibuga mpaka ku mwale Katosi wanji Gravity ayinza okuyimba okuva no ng'omutegeka n'ove na Kisunga Kyetume Katosi Nkokonje nga bonna bafa bufi bwava nadda awaddako lutalo namuyisaga bene kumukine kubijanjalo byamulemye kubanga buli walooza ennyimba ze zino zajja zakanda bongo bani bifu ayina yiya bilala wanji lutalo ye muntu asinga okwagala gwomanye embaga mmeka lutalo za daino yimba Rema tiyetegeera ali awo Sebunyamulaba munga mmira tategeera gasajja bayajja na mukisa wana kisirani tamutegeera omusajja oluba wakajja ebitulere bifa Sebunya ino kwebulula yatuwadde speech ya convict 19 ngate convincing alinga omukozi wa Mascom okiwulira awo na Uganda eri mu buzibu kuba Rema wabatayimba tunawasa wanji ate batuleta omuyimbi omulala ku mbaga ayimbe ki wanji wano teri muwala gojja wasa n'omugamba tukola budget y'embaga nti gutobaamu omusajja tobaamu omugole omuyimbi namumala dda wanji namumala dda ani maama ojja mulaba ng'olwomanya Rema lwaki abatya okwatula Rema yayingira mu mitima gy'abantu takyali just muyimbi nga olaba bano mbuno Lydia Jazz minyabo bakyasitula golinga okuyingira mu mutima noyingira mu bantu naffe aboogezi twogera to the mind ba blogger naye okusustaininga wo you must talk to the what to the hearts of the people emirundi tamale mirundi buli wakuba mu mutima abantu wano goizo ganti program esinga mu Uganda mirundi no musinga ye bashoche tisobola because ayogera ku mutima kati fe tukyayogera ku mitwe kyovola balero agamba Isima Amoni ya saidi ate kyatwala eryo akalevu yerufaddi kubanga okyayogerera ku muki ku mutwe tonayingira mitima Patrice Lumumba wali omuliddeko ayogera n'owulyanga akuli mu muki Barack Obama ayogera n'owulyanga akuli mu mutima Peter Sematimba chikati oyo era parliament emuluma buli wabadde nga ayagala osituka nga olina ebitabo ngaddawo kyavala abayaddeyo mu P6 n'agituula kati ng'ayagala kwogera because Sematimba can talk to is a speaker yes Sematimba can talk to your heart omulungi atulaba tulina Isma All Access omwami ono grounding down all issues is an all rounder nkudifininze bulungi yes an all rounder owaye batuvaayo keyo kati ninyo ku internet wabaddewo emirerembe oba essanyu oba emirerembe sibayi bwenza kiyita nga waliwo okusika omuguwa nti Isima akubye abagagga abatyobodde Isima akubye bannaddiini abatyobodde Isima akubye abafuzi b'ensikirano abatyobodde Isima akubye abantu abatyobodde akatambi kano ke wakasembayo okukola kano because kati kano ke kaddiridde live gye wasembyeyo okukola wadde mu jazz ya Brazil wabadde mukambwe nnyo wakubye abantu waterezeza abantu wakubye wabotodde ebyama njala tusooka tutunuulire kyakuletedde effect ki akatambi ako kalese side effect ki kalese side effect esookera ddala nti abantu abamu mu Africa nga weggambye tuli ancestral minded nti kabaka n'abagereka pastor mufti sheyi chairman abantu abamu amanya ugabasigalako nebbanga oba ogenderedde waliwo omuntu gomanyi nti chairman Ibra ninga yabuvaako nadda ne wakulomba iba muyitani chairman so they are concerned people ate n'okubanga ekyo balwawo kiraba mu culture yaffe okudda wali n'oyogerera ddoboozi so n'olusimba siyombye ne Katonda yankola nze nina zino dabo balala emimiro minene wenjogera odowooza mba nkoze eki nyombe wabula nga nabadde episawo ddoboozi however ate n'eddoboozi nayo naliyisawo nga nange ndi concerned kuba we nalaba vidiyo ng'omuntu agamba yagenze ewa Katonda nze mbanga lyenjagala Katonda ne bannabbi be n'oŋŋamba bali waliga ate nkyalinda ki mu kusaba ngende oba okola ki wano mbayibula kati omuntu oyo yammalako emirembe nalaba nga anzivodde ekintu kye nninda yibo omuntu nagamba nti olinda genda bweru olinaga nti tuva bweru tuwadde ennyonyi eri wali eva ebweru weewuunya so naye
despite that the message ng'ogyeko nti kale eddoboozi lyange liba olusi waggulu ne action zange mu video that's character naye nga the message abantu bajagadde. Are you sure? Yes. Weda abantu bankubira ab'ebitiibwa bampandiikira mu inbox. Weebale nnyo naye nze ndeka niwe ate kuleka ki ngenda kuleeta ekiwulira tebiri personal. Owaye waliwo abakugaye nti weebale naye nze nsaasira. Ntaka ngenda kuwaayo ku lwokuna mbuno ngenda waayo biki Kamiliyoni nampayawo emitwalo 5 nga atidde nnyo nimwe Kamiliyoni teziri ku nze. Bali abantu abamama miyo okuva edda genda obawe ebijja ab'ekipepewo okitegera Ibula. That's the thing. Okay, njala tutunuulire the effect was nti abantu balumiddwa wabakonye ku bantu baabwe. Yes. Njala tutunuulire kyaleese ki birungi ki ebyakigiddeko akatambi ako kagiddeko birungi ki? Akatambi kagiddeko wakatubulirako mitwalo 5 gya Kamiliyoni. Akatambi kagiddeko nti Ibula nze kati gino emyaka ejange tegiri nnyo sente nzaagala naye nazigezaako dda ne zigaana ziri kati gwe zoyinza olowooza okitegeera kati nasigala mu sustainability and maintenance. Nze nina omutima omukakamu nyinza kubanga nyinza ne mitwalo 5 Ibula ng'olina miliyoni 15 nenga sina kyenjagala ku miliyoni 15 nange nnamu ameka 5 gange agantwala eka. So the thing is not about tekiri personal ate tekiri about money naye kikindetidde connection kuba waliwo abantu abampandiikidde nange mulina empulanga ngamba ekitegeeza byenjogedde byaki bya makulu naye nga waliwo president wa America yagamba wobanga oyagala obuuza America kyekkoledde nolina osooka n'ogamba nze nkoledde kiki America. Waliwo ensi gye bayita Japan bwe yafuna bomu ya Hiroshima baasalako abantu essente okuzimba ekibuga kyabwe nga wonookola emitwalo 2 ne bakuwa 18 naye ng'ate n'ezo 18 ze baafunanga baatuukanga eka ne bajjayo mu banka ate ne basimba musululu moja okutwalayo mu government ebagita personal initiative. Government yalinga ekusala okuzimba ensi nate nga nawe olina okulaga initiative nti oyagala bazzeewo ki Japan. Kyokola Japan yaliko nga Uganda kati tusinga emirundi 2.5. Then waliwo edda China yayomba ne India nga India bafunyemo obuzibu. China yaweereza India infantry army milioni 15 bantu ba bulijjo nga tenda kukwata ku magye. Okitegedde bantu ba buki ba bulijjo. So abantu bane Uganda Museveni abadde ajja ku TV abantu bamuyita TV presenter ng'omulaba ali concerned ng'era bano abagagga Ibula naawe obamanyi bakirimaanyi buli kintu ekibawo embaga babedde embaga neebawo ne bagaye anze padde emitwalo 10 egyaki egya dola neebaza nnyo mukulu SK Mbuga okiwulira Mbuga ze ng'akola ebintu ebyo amalwaliro okiwulira waliwo omuvubuka agenda okwesimbawo wano Rubaga n'awaayo ambulance muvubuka muto talina na state ayagala agenda mukaki mu kalulu abawaddeyo ambulance naye ng'abagagga abasinga badde beetuddeko. Baani abawulidde omulanga go ne basisimuka oba ne basimula? DFCU Bank, Nairobi Breweries, abantu banywa poloti zaabwe zonna bazinywera buli omusanga ng'abeera bweru yakusaba Nairo naye Nairobi Breweries nejja nasanyuse nnyo DFCU nevaayo nensanyuka nnyo waliwo House of Prayer Pastor Bujingo milioni 10 nensanyuka nnyo aja Miss Kigundu tatulekerera always nensanyuka nnyo era mmanyi ne bestanamenya nabo bakola ki bajja Drake Rubega bizinyola cha Drake Rubega kati efo ky'okuwa abantu obuwunga ate yasibyeko buntu bwa lenti anavaawe ero jasigaza maduuka ago today waffe munyuka business ate gwe olina ebizimbe 50 ekifo ky'okutuwa obuwunga tufunenge gye tukuleetera mu ssente ate osibye maduuka beera n'amaduuka ago. Isma njagala kwebaza abantu bonna abawaddeyo abantu bakyawaayo Ssaabasajja Kabaka Beene yenna oyo ye Eva abaawo kutusaasira era nakutuwa yabadde guided bulungi yagaidinze abantu bulungi yatugambye tubeere waka era nawaayo Ssaabasajja milioni 10
era abantu bakyawaayo era bonna abagenda okuwaayo n'asuubira owaayo kyamaanyi. Without mentioning anyone's name, kube wamenya baweeyo waliwo yakubyeko essimu ng'akutiisatiisa nga munyiivu? Si personal omuntu naye kati oyinza okulaba waliyo abantu nga balinga cult ogimanyi nga wegamba nti waliwo omuntu ekabowe akubira ku Museveni ng'ogabe aveeko naye nga Museveni tamulabanga akoma muwulira. So someone called you? Called me, 2 people, women balina UK tebalina Uganda naye nga bali concerned ku bantu baabwe nti so tekyabadde personal asabadde na personal era njagala omuntu yenna yawulidde omulanga gwange akitegere gwabadde out of njala yanumye nempitamu nengaba neki kino naye nga tekyabadde personal kuyisawo message. Ibrahim Kasage manyaga ngo mulungi alaba tuline Isma All Access the drug King Kong ali wano tuli naye mu Uganda e Kampala abantu bagamba oluddewo nnyo namalawo kono omwaka abantu just tebamanyi navaka student nemala wano omwaka nduddewo ki wanji bampa kusa kuki ibula winter togimanyi ennyogoga n'olaya n'obusomi obunyogoze nze ndi musanyufu nti nawonye winter era nja kujja mu summer ne bw'oba ogamba nti nduddewo tofaayo nze wendi gwebeerawo kitono nze mbeerewo kiwanvu. Oyagamba nti oluddewo. Thank you. Nga tuwunzika ku nsonga y'okuwaayo mu kudduukirira njagala kwebaza buli eyawaddeyo bannange muli bangi so akumenya mannya mbeebaza mwenna abasumba abanukudde naye nga abasumba batini nnyo abakawayo nga batini nnyo tubabalira ku ngalo Ibula kino kyenkugambye nti culture ino tuyingiramu nti in times of a national crisis wano wonna zino values enakulaze mu America mu Japan ne mu China nti omusumba ng'oyina prayers ministry ng'eyina just tent sibula omanyi tent niba olabe wawujingozo nazonna abantu nga bajjudde every day ne batuuka nga tebakyajja really naye n'obanga nti ate ovuga simanyi royisi nojja abasumba mulabire ku bujingo. Actually, it is calling upon everyone atanawaayo mulabire kubawaddeyo okusinza mu kategole mwe muli buli omu awaayo okusinzira ku nsobola ye era n'abayimbi nabo kubanga tetuyinza kukoma ku nnyimba ne mutugamba nti tukuwagira nojja mu maka gaffe ku mbaga nojja ku nnyimbe n'ebivulu era wonna ne mugamba nti kilo 15 nazo temuziina abayimbi mulimba mujja leeta kilo 15 oba 2 teeka tetujja bavaako wanji Ibula wobera public figure enjala we netweyongera ne Ibula nawe ojja waayo ojja waayo kubanga ojja tuka nga abantu abakulabirako bangi kakati mbadde nsaba I think should we exempt only Pastor Iga because ali mu komera ate agenda ne seefu oba ne komera abasajja bakatulamu bali mu komera nga bagoba n'abakozi katulamu agoba abakozi naye ali luzira no yali mu prime minister Kayina akuyita luzira nagoba ku mulimu naleta n'omulala luzira tekyali makomera gali ga colonialists it's an understanding. So Pastor Iga teyagenda na seefu agambe bugambi bakyalira abantu mukwate mu seefu ate yatugamba na business yes akwate mu business agulire endiga fene watatuwezo zokka endiga z'ekawalazi we alisabe kawala ate ali mu kkomera yagenda ne seefu ya sente tuli mu digital world tewali so amazing okay kati nga tuvuddeyo eyo njagala kwebaza abakulembeze b'ennono bataata baffe njagala kwebaza obwakabaka bwa Buganda njagala kwebaza obwakabaka bw'e Bunyoro nange njagala otwala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era okubeera omumuli kubanga tugamba abalala bonna balabire ku abo abakoze eki abawaddeyo ne twebaza abatoolo aba Bunyoro tusaba Kabaka wa Toolo tusaba ono wa Busoga yani bali bana bali basatu balemye okuvaamu tulaka y'obuwunga
bawera abana bali basatu balina basonga balina ababa kyabazinga bafuna omu n'abazinga naye tebannaweza wadde loole y'obuwunga naye nga bali ku buligi beekiriisa muleete obuwunga abasonga mwe muvuddeko entu yonna ebitwewuunyisa mukama wammwe yagenze tugamba yafunye eddagala lya covid-19 tera musoga yalikoze madamu Kadaaga oli lawyer honorable speaker mama bwe babanga boogera ku bintu bya medical gumiikiriza nnyo mpaka order paper wenejja nga byagenda bidiscussinga n'egiyo okupapapapambu era kubanga omusoga yakoze era omuddusiza supidi wa president okozesa president omuntu afunye eddagala lya nsiri nti naafunye omanyi sente zitwandibadde kati yalagawa balese omuyaye weye Romania yenna alina obusulubu Museveni alabye ne Uganda temuli bantu b'amazima bagwamu kuba okola sipiika n'oggwamu dakiika 2 n'oddusa omusajja alina magnesium nti obutute wa president nti alina eddagala lya diremye scientist omuyindia omuyirani omuchina avene nti yazuusa aliyiga ng'akola yuki anyway Ibrahim Kasage manya gange tulina Isma All Access tutunulira ensonga nyingi nnyo mu ggwanga Uganda tukowoola abatannawaayo muweeyo abatannawaayo tuweeyo abawaddeyo ng'okyalina osobola okutwongera tetujja kutamiira njagala ku by the way ku nsonga y'okuwaayo owekitiibwa Afande Nakalema yakutta abakungu bana Gabi ate office ye yalimu n'obubbiruli sente nnyingi ogijjuka prime minister's office kugwa Mbabazi era waliwo sikando wano mu Uganda ibula government yawo ne Uganda wamanya ku ddwaliro lya wano eryali walire bafunye omusajja sente erya wano erubowa ku lusozi wano bwewa awo kasita balangirira miliyoni 3 ebya dola wano mu Kampala tewasobola tulawo miliyoni 3 ebya dola n'oba n'omutwe dilute project eyinza genda nkubuulidde nino olaba abasajja kati bali mu prime minister's office tuli mu crisis wazzeewo abantu abalina omutima omulungi baproviding emmere eri government on lower what prices ne babagaana contract ne baleeta bannaabwe ne bagaa nti ati iguuni omunnyo gwa 15 guvudde ku bbiri babbi Afande Nakalema bw'oba ddala nga wakutte babbi mukuba eruzira tukakasiba kuba eruzira eno time ne bwoyongeza ebijanjalo tukukuba wadde bibyo tukukuba nga mwaba abirima paka siche tuliko ate tulya nalima eno mmere ya muwogo n'ataaka abalya ya lumbe n'ataaka abakola ki agirya omuntu olesa amatoke tuli mu crisis nti toke lya mitwalo mukaaga nga tetukola tulitwala butwazi luga kati gegendo onoonye emitwalo gy'omukaaga yes so Afande Nakalema siba ababbi abo Uganda efune president ate abantu Afande Nakalema mulina kitegeera banyiivu okuvangayo ne mukwata abantu ne mubalaga ensi ate ne bibuliraawo guguseeko ku luno tutegeere gwe wakwata si wa firimu tobanga kayiwula omuntu bakamutta nti tubakutte babadde basala boda abakuŋŋaanyiza omwana kayiwula bannange nga tuvuddeyo njagala nga tuwunzika ebitalekeka ennyimba za corona gwe nga gwe obadde mu industry ebbanga ddene oli online you a blogger following music wa Uganda across the whole world tutunule ennyimba za corona ng'oziratinga which is the best song which was the worst song ennyimba zempuliddeko sofa kyenjagala okugamba to disment first nti cause eri ku spreadinga ki message bonna gye bawaayo naye abayimbi ba Uganda balina okuba n'otuula n'okkiriza nti music is a career no studyinga components zaki za career wane Uganda abayimbi bawo balowooza bwakuba oluyimba ne lugenda ku airwave afunye career muki mu music. This is when nga wembaletera puliyambo kyengino bagamba we mutunulira nnyo omuyimbi nga Bebe Cool agenda okukola nga yeetadde mu position ki entuufu. Now woba olaba oluyimba lwa Corona 19 olwa Bebe Cool
mwina aspect gye mulubuusa etya Bebe Cool oluyimba lwonna lulimu ambassador role mu Ministry of what? Health. Ekitegeeza ye kyagoba si luyimba lwokka. Project zigwenga mu Ministry of Health nga za kusindika message nga bakubirani Bebe Cool. Kati gwe ng'oli eyo nti no bakuyise nti no ogenze buyikwe mboli wa mitanda genda obeere ku bivulu obuuke bukojja buukoowe olina oyiga strategy n'obeera ambassador w'ekintu ekimu. Oluyimba lwa Bobi Wine bw'oluwulira Bobi Wine ye political kati ali mu politics jumping on ku kikola ki kitambula teyaluwa budde luli short and brief message mweri naye teluli deep sikyo inzo gamba nga olaba ennyimba za Kenzo zagenda n'ayimba n'ato oluyimba nga luno Wamatubale sindi kye yali amugamba nti when you listen to the depth of lyrics olaba nga limba lulinga lwakusaagirira okitegeera nene lutambulirawo. So the message for Bebe Cool yategeera he added many artists message egende wala okitegeera naye ate bano artist abalala bamala kulaba viral ya Bobi Wine buli omu n'abuuke alalako kola oluyimba katola teziwulikika buli wawuli mu kigambo corona nga lubulirawo corona nga lukola ki nga lubulirawo however nga bafubye omuntu gwange ogusosola abayimbi ba Uganda on a united what cause naye era nga senga balimo organized twandifunye oluyimba nga luliko Juliana Irene Namubiru lulimu bana abakyala abakulu lulimu ba young generation ne ba depictinga image ya united industry ng'oluyimba lwa gundi oluyimba lwa a little bit of love Steve Jean production je yakola yalimba Nandujja Mr. Semakola lubalansinga mulimu Nandujja mulimu Joanita Kawalia mulimu Bebe Cool mulimu Camille mulimu Juliana mulimu Rema mulimu Lydia Jasmine mulimu Vinka kagamba luwa generation projection nti Nandujja earlier generation Chameleon next generation Vinka the next what generation and fresh kids so to be kati whereas the chabaawo enga entone zibaddewo zibadde nungi Fefe Busi nawuliza ku lulwe nawulide ku lwa Waikibenda olwa Epas Epas emimbi asinga okunyimbira obulungi naye ate tanyumira anyimbira bulungi naye tanyumira lwaki is not an entertainer music munyuliriza ekaye mbawo mpula bulungi sijja munyumira mulaba wali tukyetaaga ennyimba za corona endala tetwetaaga akiyimbisa abayimbi ennyimba za corona misegeje ebise muki eddiba lyenu ng'oliteeka mu ndiga bamanyi bagenda basaba okuwaayo kati bakyadduka okuwaayo buli adduka okuwaayo ng'agenda yeekwatira mu luyimba lwa corona omusajja nga Misaaki ne Jofule Lutaaya ne Mayinja tomutuyimbira Jofule Lutaaya wandibaddewo ne Misaaki kuwulira ennyimba za corona nga obuwunga we butambula gw'omanyi Golden Band Misaaki awonna mu mbuzi gw'oli mwana muto Predicate ogirabaawo awakirira wonna olaba waawo wali waba Misaaki ne baganda be yabagulaagula dda wonna wa Misaaki awo abayimbi abalina ssente be babbandi one babeera bali loko babeera tebali shuwa tebanaba basita tebonoona ssente zaabwe kati Lutaaya ayonoone wase ne bwawulira essanyu erinja dda Luweero kuba gyemanyiira nga tuwunzika akatalekeka Isimono tujja kuddamu tubeere naye maasawo but twagala tusooke tufune episode eno kubiriwo mu ggwanga Uganda ne Katambi ke yafulumiza muganda wange gwe nakula naye gwe mpangala naye gwe mpagande naye Eddie Kenzo akyala alidde bambi Ivory Coast Eddie Kenzo njagala mwogerako mu very high regard yeriweeyo sagana muteka mbayimbi Eddie Kenzo we bubanga 2020 ne 2019 yalina resolution eyazimuwa yenna amugoberewo ku big talent bw'aba teyajja na pulaani ayina bubeezi kisiraani teri muntu asaliddwa mwaka guno nga Eddie Kenzo ne waali mind ekola ki isi Katonda izo kuwa ebintu bingi nakutuuzaamu omuswiba ogu n'owulira nga koze ki gukutuddemu nnyo naye ekirungi kya Kenzo
mu byonna byayogera akulembeza nnyo obukkiriza n'obugumi yamukkiriza obukkiriza n'obuki n'obugumiikiriza naye nga bwe kubaawo kusalwa mwaka guno Kololo Festival abadde ayagala kukopa omanyi oba international star olina byolabira kubaki kubanno kati Kenzo agenza olaba nga Wizkid festivals nga Diamond Festival bye bitrending ebine bya concert nagireeta nakwata luba event la baabo mu banka baba twala $100 kolono gyavudde Kolona gye yava ate ng'omwana awuuzumya Ivory Coast. Lockdown ya Ivory Coast ya nnaku 5 mwezi. Wangi? 5 mu 5. Bakatambulako mmeka? Mbale ate balina n'ojjongezaayo yewe wali effect bali akamulali. Ivory Coast. Bakwata bino bikamulali ne bakola ennyama omenye Sweden mbabeeramu. Akwata ennyama bino bayita gusi soup. Ali mu region yonna, Western region. Ne balyoka bateekamu spinach ne basajja mu bukamulali ne babugotagota bati. Nkugambye olye emmere ne weeraliikirira ate onoogifuluma Ibula Kenzo oli muganda wange I read from the bottom of my heart manyi bw'owulira ne by'otaddemu mu mwaka guno kye nnyinza okukugamba kyokka nze ndi mwogezi twogera ebigambo bingi naye kye nnyinza okukugamba nti nga bw'oli mukkiriza naffe lwe tuli yongera kukkiriza mu Allah osoboka okwebbulula era bw'ova mu COVID-19 omuntu yenna akuwaddiru ngeri wansi wa $2 mu weetontawaanya atandikiremu 2.3 ejja $, okudda likavale anti olina omanya loosi kati eno loosi teyinza ssala Kenzo nga weesaze Big Eye Big Eye afiirwa nusu kasanvu akadola aka Uganda kakaga kasanvu mutwale wezi Kenzo ayogera mitwalo gya $. Big Eye ayogerera muki kakaga kanana ate abaddalo bamukubadde obucupa abeera waka ate obeera waka ofuna akakaga Big Eye afulumiza oluyimba lwa corona Big Eye nze sibalimba wano mu Uganda ekintu eki ndowooza ekiremeza Big Eye mu kuyimba Big Eye is very very handsome for showbiz wangi Katonda nava mu Big Eye ne wakuba Gangnam Style muyinza okulaba celebrity wana akyasinga onnyirira naye bwali kati ne byayimba ndowooza naye agambo bannyimbi oba nkyatandika oba mmaze naye sikuba nga tamanyi taconcentratinga taconcentratinze okay Ibrahim Kasage manya gange tetugenda kubanga tusukkawo wano as of now katukome wano tulabe nga tudda ku kiddako njala kwabaza abatugoberera mwe balenyo mwe baliri ddala era nga mbagamba nti embeera eri mu ggwanga yakubanga tugondera amateeka n'ebiragiro tubeere nnyo ku radio ne TV tusome n'empapula z'amawulire ate nga bonaabanga oyagala information ku internet genda ku mikutu egiri verified egiri authentic egiri real kona gya information eri verified njala kubaza team gyenkuze nayo Kiza Clement webale nnyo muganange Idris Lukwago wali nnyo Tony Senabuli ya Daniel Mugoya webali nnyo kulanga buli kimu kitambula bulungi Mark Wagwan brother Kyakabinyo one love njala kutumira ku Rashid yawo Rashid ye manager w'omukulu ono Rashid manager wange ampisiza bulungi Rashid najja ndi mukovu naye muganda wange ndiko kabiri njala kwebaza obudde bo naawe Lasling ampunzika nebaza abatugoberera mwena tusubscribing baganda wange wadde embeera twasese tuseemukko naye nga mbagamba let's keep subscribing sharing videos zino tambuze waake eno tuspreading enjiri ey'amazima obwerufu ne reality tuve mu video z'obufuusa ne waaka waba blog w'obufuusa mbagamba nti Ibrahim Kasage manja gange byowulidde ku mukutu guno si byaffe abaguddukanyo baba gutwalo banza akolako wabula bigambo by'abantu ssekinnomu be tuba tukyazizza si bwe guli yesebo nange ndi musanyufu nnyo okubeerako ne Ibrahim Kasage ono gwolaba ne ba minister gwolaba ne abakungu mwe mulinda bano abalala abagenda ne babakwatira eyo nze Ibrahim Kasage wembandi ku mukutu gwe sharing osinga ne wo sharing video zange olokoso extra yes aya yeah. Mubera bulungi mwera see you stay home safe yeah man